Kulanya. Isi Yebiduka Eyisiza Amatekka Nebiragilo ebigenda okugobererwa abagoba b'ebidduka mu Kampala n'emiriraano ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka badduka emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma eginaddukibwa ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omusanvu. Enguudo zonna ezeegatta ku luguudo Ring Road olw'ebulungulula olubiri lwa Kabaka olw'Emmengo tezigenda kukkirizibwako kidduka kyonna bwe zinaawera ssaawa 12 ez'okunkya. Oluvannyuma lw'essaawa 12 ez'okunkya mpaawo kidduka kyonna kigenda kukkirizibwa kuyingira lubiri lwa Beene olw'Emmengo okwewala akalippagano k'ebidduka. Ebidduka by'abagenyi abayite n'abagenyi ab'enjawulo byakusimbibwa mu kifo era mu kisaawe eky'essomero lya Lubiri High School n'ekibangiriza ekiri waggulu w'ekisaawe munda mu Lubiri nga mmotoka zino zaakuyita mu mulyango gwa wankaaki w'Olubiri. Tewali mmotoka yadde pikipiki egenda kukkirizibwa kukozesa luguudo lwa Kabaka Njagala okuva mu kaseera nga Ssaabasajja Kabaka asimbudde emisinde egyo era abaagala okuyingira ekibuga nga bava ku lw'e Masaka baweereddwa amagezi okukozesa enguudo okuli Nateete Wakaliga Mmengo n'olwa Nateete Ndeeba Kibuye. Poliisi mu mbeera y'emu esabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abagenda okuddukira mu bitundu ebyesudde Kampala n'ewalala awatali kulambikibwa poliisi nti babeere beegendereza ku makubo kubanga ebalagidde babeere beegendereza ku nguudo kyokka n'esaba abagoba b'ebidduka wonna mu ggwanga okuwa abaddusi ekitiibwa. Omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala Rogers Kawuma Nsereko asabye bonna abaakwatibwako ku nsonga y'okukozesa enguudo ez'enjawulo bagoberere amateeka ku lunaku olwo. Twagala okusaba abantu bonna okugoberera enteekateeka nga bwe zikoleddwa. Twagala okubasaba nti engeri enguudo ezo gye zitateereddwako security tezigenda kubeera active. Tubasaba babeere beegendereza n'okugoberera amateeka ga bulijjo. Tubaagaliza okudduka okulungi. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alabudde abateekateeka okukola effujjo n'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka nti obutatawaana kujja mu misinde egyo kubanga baakukwatibwa bavunaanibwe. Tumaze okukola enteekateeka yonna. Deployment egenda kubeera joint. Tugenda kukolera wamu poliisi, abamagye, abakeesi baffe, aba intelligence n'abantu babulijjo. Kye tusaba abantu bagenda kujja wano okudduka mubeere bampisa, temuleetamu kavuyo, muwe omukolo gwa Kabaka kitiibwa, tetusubiramu abantu okujja kukola fujjo. Ekirala tetugenda kukkiriza ekyokulwanyisa kyonna nga mundu nga kiso, ekintu kyonna ekyokulwanyisa tetugenda kukkiriza wano munda mu venue. Ebyo nga biri bityo Obwakabaka bwa Buganda busabye abaddukanya ekibuga Kampala okuwa ekibuga kino akabonero kakyako ensolo empala okugyayo bulungi ennono y'esibuka ey'ekibuga kino nga bwe guli ku bibuga ebirala eby'amaanyi mu nsi yonna. Bw'abadde akwasa Ssenkulu w'ekitongole ekikulembera ekibuga Kampala Dorothy Kisaka emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti okukozesa akabonero ak'empala kyakwongera okutumbula ebyobulamuzi mu kibuga kino n'okutunda ekibuga Kampala mu nsi yonna. Okukulira emirimu gy'ekibuga ekikulu mulimu muzibu nnyo okusinga abantu bangi bwe balowooza kubanga ekibuga ekikulu kiringa ng'obwenyi bwaffe nga bw'omanya ekibuga Kampala kitudde kiri wakati mu Bwakabaka bwa Buganda. Era gwe waddira mu bigere Jennifer Musisi namugamba nti akabonero ka Kampala bwe kataba akasolo kano ke bayita empala kuba n'erinnya kwe liva gandibadde masiro g'e Kasubi kubanga bw'olaba ekibuga nga Paris ekya Bufaransa waliwo Eiffel Tower ogitunuulira butunuulizi n'omanya nti bagamba Paris. E London essaawa bagiyita Big Ben eri ku kizimbe kya Parliament olugiraba omanya nti eyo London. New York omukyalo ono gwe bayita Statue of Liberty okiraba bulabe nga nti yo New York. Naye kaakati wano mu Kampala omuntu yenna bw'ayingira wano nga tajjangako wano bamugamba kiki ennyinza okulaba ekyammwe. Ekibuga Kampala bakiyita Kampala lwa ensolo baziyita empala era zaabeeranga wano Lugadi we baamuwa mu mutwalo wali kasozi k'empala. Kabaka Mwanga yamugamba akubaawo enkambi ku kasozi k'empala awo ewali omuzikiti. Kamalabyonna yeebazizza Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka olw'amaanyi g'atadde mu kuddaabiriza oluguudo Ring Road olwetoolodde olubiri lwa Kabaka n'agamba nti lugenda kugatta kinene nnyo ku bulungi bw'ekibuga Kampala. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala n'alonda omulamu ogw'okulwanyisa Mukenenya mu baana abawala.
Kisaka era ategeezezza nti ekiteeso eky'okuteeka akabonero ak'ensolo empala mu kibuga Kampala kyakuteesebwako mu lukiiko olw'okuntikko oluddukanya ekibuga. Okulwanyisa mukenenya okutaasa omwana w'obuwala kati ffe nga KCC etugambye tetujja kusigalira wabweru katwegatte ku mulanga guno tuwagire birthday run eya Kabaka. Tulina essanyu okwetaba n'obwa Kabaka kubanga tuli mu kibuga wakati. Ebifo bingi mu Kampala ebiri smart. Omulimu gwe wakola ku Masiro, omulimu gw'okoze wano ku kizimbe kino ekiddako, byonna biri smart. So buli kiri smart tulina okicelebratinga mu kibuga kyaffe. Dorothy Kisaka alambululidde Katikkiro enteekateeka ya Paris Development Model ereeteddwa mu Ggombole mu miruka 99 egikola Kampala n'asaba abantu ba Ssaabasajja bagyettanire ku lw'enkulaakulana. Mu mbeera y'emu minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu akwasizza aba Uganda Breweries Limited emijoozi egy'amazaalibwa g'abeene nga gyansimbye bukadde 6 wano ku Bulange Mengo ne yeebaza abantu b'Omutanda olw'okujjumbira okugula emijoozi. Nkubira ddala ku fistula, sickle cell okutuukira ddala kaakati omwaka ogwokusatu nga tulwanyisa mukenenya tulaba nti wabaddewo okugenda maaso. Bingi ebituukiddwako. Nasanyuka nnyo ne neewuunya. Zera simanyi nti omukyala alina ekizibu kya fistula ayinza okuddamu n'azaala. Twatuuka ekitovu ng'olaba abantu basanyufu, ng'olaba abasajja abaali badduse maka gaabwe bakomyewo. Juliana Kagwa akulira abakitunzi mu Uganda Breweries Limited agambye nti tibakakatako okuwagira enteekateeka ez'Omutanda naddala ez'ebyobulamu era kino baakukikolanga buli mwaka. Senkulu wa Majestic Brands Remy Kisaache akinogaanyiza nti olw'emisinde egy'amazaalibwa g'Omutanda abantu bongedde okumanya ebikwata ku bulwadde bwa mukenenya ng'ate obulwadde buno bwongedde n'okukendera mu bannansi. Emyaka 3 bwe twatandikira mukenenya yali waggulu nnyo mu numbers. Buganda mumanyi nti yekyasinze okwaniriza buli muntu. Ate era netutumulira business mu Uganda yesigamye ku Buganda. N'olw'ensonga eto tuba n'abantu bangi ab'enjawulo abakola sente naye ati ne badda n'ebyokunyumirwa. Kati sirimu abadde yayambuka nnyo naye bwe tutunulira ebiwandiiko UNAIDS etutegeeza nti ennamba ezo zikidde ddala naye nga emisinde gino kyekimu ku kintu ekituyambye okututumula obumanyifu wa sirimu amwina akola atya atamwina ayinza kwetaasa atya. Naabagereka Sylvia Najinda asaasidde Oweekitiibwa Robert Ssebunya olw'okuviibwako mukyala we Wilbrod Namagembe Ssebunya nti abadde mukyala atakabanira enkulaakulana n'ategeeza nti Buganda ne Uganda bafiiriddwa nnyo. Bw'abadde agenzeeko mu maka g'Oweekitiibwa Robert Ssebunya okumukubagiza ekyengera mugongo, Naabagereka agambye nti ennyumba y'Oweekitiibwa Ssebunya ekoze ebintu bingi nnyo ebikulaakulanya Obwakabaka nga baweereza buteebalira nga bali wamu n'omugenzi n'asaba Omukama abagumye. Ssebo kitalo nnyo, kitalo ddala okubeerwako maama abadde w'omugaso ennyo bw'atyo omulimu gwe mubadde naye era nga njagala n'okutuusa okusaasira okuva ewa Ssaabasajja kusaasidde nnyo. Nze n'obubaka obulala wabufunye naye nze omugambye nti nsituse ŋŋendayo n'agamba nti nyonge ate era okubasaasira okubeerwako maama akoze ebintu ebingi ennyo bwe bityo. Agambye era twebaza Mukama olw'obulamu bwe olw'emirimu gy'asobodde okukola naye nga twebaza okuba nti yasoma n'akola byonna byakoze naye ate n'abaana nabo ne basobola okukola kyekimu basobola okusoma kubanga abazadde oluusi bayinza okusoma ne bakola ebirungi bingi naye ate abaana ne batogoberera mu bigere ebyo. Taata ono Oweekitiibwa Ssebunya abadde muntu wa mugaso nnyo nnyo eri Obwakabaka era bye yakola nga minisita nga mu lukiiko n'ebintu birala bingi nnyo. Ate era ne bwe yava nga tali Mmengo ne gye yadda mu central government era nga aweereza Ssaabasajja. Musebo tukwebaza nnyo, webale nnyo, webale ddala. Oweekitiibwa Robert Kasule Ssebunya era yeebazizza Naabagereka olw'okutandikawo enteekateeka ekisaakaate ky'agambye nti kikoze omulimu gwa ttendo okugunjula omwana omuwala. Kyasitayimu okulaba nti ofuna ekirowoozo okugunjula abaana ba Buganda ddala abawala engeri balina okweyisaamu. Kugamba ensi oli agenda afumbirwe ng'amanyi ekyokukola. Kwebaza nnyo. Ebintu bingi nnyo webayigiriza. Omwana ava mu institution yo ng'amanyi nti agenda okukola obufumbo obulungi so si obufumbo bw'ennaku 2 n'afumbirwa within a week agati yanobye. Era nze ndowooza maama ekintu kiteekemu amaanyi tube baawufu.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix, akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea, amajani agawa chai weddekende, naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Ddembe ly'okwekubira enduulu ew'omulamuzi omukulu afuga kkooti esookerwako singa omulamuzi ow'eddaala erisooka akugaana okweyimirirwa nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Awandiikira omulamuzi omukulu atwala kkooti eyo ento nga amutegeeza nti nyimiddwa okweyimirirwa ku nsonga ezitaliimu zempulira nga zakunnyigiriza, ng'asaba omulamuzi oyo abeere nga addamu ayita fayiro okuva eri omulamuzi oli ow'eddaala erisooka. Ye abeere nga addamu akola okusalawo kwe ng'asinziira ku bujulizi n'abantu ono baaleese okubeera nga yeeyimirirwa. Singa omuntu oyo abeera nga ateekeddwa ku bukwakulizo obukakali okubeera nga bakkiriza okweyimirirwa kwe, gamba oba ne bamusabye ssente nnyingi, era awandiikira buwandiikizi mulamuzi omukulu ng'amusaba ayite fayiro eyo addemu yekkaanye ensimbi ezimusabiddwa asinze okwo kubeera nga azikendeeza. Wabaddewo akasatiro ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka. Omukungu wa poliisi akolera ku poliisi y'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero bw'akwatiddwa ku ofiisi y'ettaka e Masaka nga kigambibwa nti abadde akyusa ekyapa ky'ettaka eri omukadde omusajja amuzaalira omukyala. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Omukungu wa poliisi akwatiddwa e Masaka yakulira bambega ku poliisi y'obulenzi e Luweero OCCID Muyeyero Godfrey nga kigambibwa nti abadde agezaako okukyusa ekyapa kya Ssaalongo Bukenya ow'emyaka 72 egy'obukulu ng'ono ye mukadde omusajja amuzaalira omukyala, ng'ettaka ly'ekyapa kino lisangibwa Nakatoogo Kaliisizo mu disitulikiti ey'Ekyotera, era nga kitegeezeddwa nti ekyapa kino kibadde kimaze ebbanga nga kyabbibwa ku Ssaalongo Bukenya era ng'abaana be baali baloopa dda ku poliisi. Kitegeezeddwa nti OCCID Muyeyero Godfrey yaluka olukwe ne mukyala we Nalubega Scovia ali e Bungereza ng'ono muwala wa Ssaalongo Bukenya ne babba ekyapa kino nga kati babadde bakikyusa kidde mu mannya ga Najjita Scovia nga bwe yeeyita kati ng'ali e Bungereza, nga OCCID ono Muyeyero Godfrey yeeyambisizza ekifo kye mu poliisi okutiisatiisa n'okulagira abalanda ofiisi e Masaka okwanguyako okukyusa ekyapa kino. OCCID Muyeyero Godfrey okukwatibwa n'atwalibwa ku kitebe kya poliisi e Masaka. Aba ofiisi y'ettaka e Masaka bamaze kutemya ku baana ba Ssaalongo nabo abasitukiddemu ne banona kitaabwe embiriizi, wabula Ssaalongo ono olulabye ku muko ate nga yabadde abba ekyapa kye kwe kugwa wansi n'azirikira ku poliisi e Masaka. Oluvannyuma OCCID Muyeyero Godfrey ekyapa kimugiddwako ne kisigala mu mikono gya poliisi e Masaka, ye naggulwako omusango ogw'okubba ekyapa, olwo n'ateebwa kakalu ka poliisi ng'alagiddwa okuddayo yeeyanjule ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Minisita w'ebyobusuubuzi, amakolero n'ebibiina by'obwegassi Francis Mwebesa agambye nti enteekateeka ez'okuzzaawo bbanka y'abeegassi wamu n'ebibiina by'obwegassi zisaana okwongerwamu amaanyi kubanga lino ly'ekkubo erinaayitwamu okutumbula omuntu asookerwako. Bw'abadde aggulawo omusomo ku Lakeview Hotel e Mbarara ogw'okujjukira nga bwe giweza emyaka 10 egy'obwegassi mu nsi yonna, Minisita Mwebesa agambye nti abantu bwe banajjumbiranga ebibiina by'obwegassi obwavu bujja kufuuka luvumo. Agambye nti ekyetaagisa kaakano kwe kusomesa abantu obukulu obuli mu bibiina by'obwegassi nga bwe kyalinga edda kiyambeko okutwala eggwanga mu maaso nga n'ebibiina bino bibaddewo byetaaga okwongerwamu amaanyi mu mirimu gyabyo ng'abantu ba bulijjo bafuna ku nsimbi eziwera, bafuna obutale bw'ebyamaguzi byabwe beegobeko obwavu. Y'omutesiteesi omukulu minisitule ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi Geraldine Sali Busuulwa agambye nti enteekateeka ez'okuzzaawo bbanka y'abeegassi zinaatera okukomekerezebwa era bakoze okwebuuza okumala ku bantu ab'enjawulo abalina bbanka zino mu mawanga agatwetoolodde ng'ekisigadde kuwaayo alipoota eri abakulu bekikwatako.
mu mbeera y'emu Ssaabawandiisi wa Uganda Cooperative Alliance Ivan Asimwe asabye gavumenti ya kuno esumuuse ettendekero ly'obwegassi ery'ekigumba ligibwe mu kugaba ebbaluwa ezisookerwako eza satifikeeti ligabe n'ebbaluwa eziri ku ddaala erya digiri. Asimwe agambye nti ettendekero lya kigumba ery'obwegassi lyatandikibwa mu 1963 Bukalasa mu Bulemeezi nga ligaba bbaluwa ya satifikeeti wabula kyewuunyisa nti n'okutuusa kaakano terituukanga kugaba digiri. Agambye nti amatendekero agali mu by'obwegassi mu mawanga nga Kenya ne Tanzania gagaba digiri so nga wano gali ku satifikeeti ne diploma ekiremesezza enkulaakulana okugundira bannansi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modern Tea akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Obululu bw'emipiira egy'ebika by'Abaganda obw'oluzannya olwa ttiimu 32 bukwatiddwa leero wano ku mbuga ya Buganda enkulu Mbulange Mengo ng'emipiira ku mutendera guno gigenda kutandika ku Lwokusatu olujja ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu. Ku mutendera guno Embogo egenda kuzannya n'Engabye Ennyunga, Ekkobe lyakuttunka n'Akasimba, Engeye yakuzuzumba n'Envuma, Abalangira bakuzuzumba n'Eŋŋaali, Enseenene n'Enkerebwe, Ekinyomo ne Namuŋŋoona, Enkima n'Omusu, Ente n'Enjovu. Effumbe ligenda ku Bulonda n'Omutima Omusajji, Olugave lwakuzuzumba n'Enjaza, Empeewo yakwambalagana n'Omutima Omuyanja, Empindi n'Ekibe, Endiga yakuzannya n'Omuwanguzi wakati w'Engo n'Ennyonyi Endiisa, ate Mamba Gabunga yakuzuzumba n'Engabye Ensamba, Eŋŋonge n'Obutiko, ate ng'Emmamba Kakoboza yakwambalagana Bukanzu n'Ennyonyi Nakinsige. Ssentebe w'emipiira gino Katambala Luhaji Sulaiman Magala ategeezezza era asabye abazzukulu bonna gye bali okwongera okuwagira ebika byabwe naddala nga bajja mu bisaawe mu bungi okuwagira emipiira gino kubanga lyekkuba eddene ery'okkomyawo ettutumu ly'empaka ezo. Olulu bukwatiddwa kati kiki kye tubaagalamu twetaaga obukkakamu obwe tubadde tusambiramu omupiira bugenderere naye ate tukowoola abazzukulu mwenna gye muli mupiira temunagulaba bulungi gukyabulamu abantu mujje mu kisaawe mulabe omupiira tweyongere okulaba nga tweteekateeka tuyijja mu bisaawe omupiira gusambe bulungi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Dumzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Baati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukulembeze ow'oku ntiko w'Abatalibaani Mullah Haibatullah Akhundzada nga gwe mulundi ogusookedde ddala agenyiwaddeko mu kibuga Kabul ekya Afghanistan okwozayoza abalwanyi Abatalibaani olw'okweddiza obuyinza. Mullah Haibatullah ng'obugenyi bwe bubadde bwakyama ayogeddeko n'Abayisiraamu abagambibwa nti babadde basukka mu 300 naye nga bannamawulire ab'emikutu egyetengeredde tebakkiriziddwayo. Kitegerekise nti ensonga ezoogeddwako zibadde zikwata ku kuzza emitima gy'abantu mu ggwanga eryo era omukulu ayozayozezza abalwanyi Abatalibaani abaakomyawo ekitiibwa ky'ensi eyo eyali ewambiddwa amagye g'Amerika okumala emyaka 2. Omukulu ensonda zitegeezezza nti asimbye n'enjala mu ttaka ku nsonga y'abakolokota Abatalibaani abo nti basosola abakyala. Agambye nti ekirungi kaakano Afghanistan ggwanga eryetengeredde eritakyatambulira ku ntoli z'Abazungu. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna bannaddiini egganduula baziggyemu ne babuna emiwabo. Omusajja atawenda bw'akidde ekeresiya n'agikumako omuliro ng'omukazi gwe yawasa ssente ezandibayambye okwezimba azimalira mu kusasula ndobolo. Ekibuga St. Petersburg ekya Russia kiguddemu ensasagge. Semaka bw'alumbye ekeresiya eya St. Basil the Great ng'Abakristu tebaliimu agikumyeko omuliro ng'ekibonerezo olw'omukazi amukubye obwavu nga buli kasente ke bakola akatwala mu keresiya. Amawulire gategeezezza nti bakabona bakatonda bennyini oluwulidde enduulu ng'ekkeresi yekutta omuliro badduse zambwa okuzikiza omuliro ogwo n'amazzi. Poliisi weetuukidde ng'ebintu by'omuwendo bingi bitokomose nga n'akasolya k'ekkeresi yakaguddemu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze.
Poliisi y'Ebiduka eyisiza amateeka n'ebiragiro ebigenda okugobererwa abagoba b'ebidduka mu Kampala n'emiriraano abantu ba Ssaabasajja Kabaka bwe banaaba badduka emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma ku Sande eno ate era nga n'ebitundu ebirala ebyesudde Kampala ewagenda okubeera okudduka yonna abantu balagiddwa okubawa ekitiibwa. Obwakabaka bwa Buganda busabye abaddukanya ekibuga Kampala okuwa ekibuga kino akabonero kaakyo ak'ensolo empala okuggyayo bulungi ensibuko y'ekibuga kino nga bwe guli ku bibuga ebirala eby'ensi ez'amaanyi. Wabaddewo akasattiro ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka omukungu wa poliisi akolera ku poliisi y'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero bw'akwatiddwa ku ofiisi y'ettaka e Masaka nga kigambibwa nti abadde akyusa kyapa kya ttaka eri omukadde omusajja amuzaalira omukyala. Omukulembeze ow'oku ntikko w'Abatalibaani Mullah Yebiduka Kumazalibwa nga bwe mulundi ogusookedde ddala agenyiwaddeko mu kibuga Kabul ekya Afghanistan okwozaayoza abalwanyi Abatalibaani olw'okweddiza obuyinza. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, Sabbiiti ennungi.